Kaakati tusibirira abantu baffe Ntanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala. Kyetusaba nga abakulembeze b'eddiini kwe kulaba nti Katonda yatutonda kukola birungi, kwagalana, kuuma bulamu buno. Abantu tukubira omulanga abo bonna bakola ebive, obutemu obususse, obulyake, obubbi, okuwayiriza, byonna ebibi byonna bye tumanye bigenda mu maaso, ffenna tuzuukire Mukama waffe Yesu Kristo nga tukola ebirungi. Olugendo lwetwolekedde luzito ddala. Waliwo omusajja ampuliriza aleese bwino. Ono nga bwino alimu endagaano ezasayiningibwa wakati wa Mwami Museveni ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Endagaano zino nga za kutundayo Buganda. Kakati nno mukwano gwange ebigambo byava dda gwe tuulo okkalire biibino binene bitiisa, ogenda biraba era ogenda biwulira. Omusajja yakola endagaano ez'ekyama. Kakati nno gwe tula butuuze obiwulire. Kakati mbadde mukyali awo ampuliriza amawulire gamaze okubeera nga gafuluma, gano nga galaga nti Parliament akadde konna kakati nno yessaawa bagenda kubeera nga bagikwatako bupya, okubeera nga bakyusa bannayuganda mwenna abadde beesunga okulonda President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omwaka 2026. Tusabe nnyo kino kireme okuyitamu, naye ng'essaawa yonna kyolekedde okubeera nga kiteekebwa ku mmeeza nga ba MPs be tugenda okulonda be bagenda okulonda omukulembeze w'eggwanga. Kyannaku nnyo, naye ng'okusinziira ku genfuna nzize mbagamba nabagamba dda omwaka nga mulamba ku myezi 6 emabega ne baga nti waliwo olukwe olw'okukyusa obukule okulonda bannayuganda tube nga tetukyalonda butereevu omukulembeze w'eggwanga nga ba MPs be tulonze be bamulonda. Kakati nno wulira ng'obikanuzi, obulabbayi, obubbi bukyagenda mu maaso mu babaka bano aba Parliament, olowooza banalonda omukulembeze gwe twagala. Kakati mu mbeera y'emu ebyamasayasi Mpuuga ampuliriza okubeera ng'ono agenda kuyitibwa atwalibwe mu kkooti byandibanga mukwano gwange bigudde butaka. Nkugambye nti bwino yavuddeyo dda alaga nti omusajja ono Mwami Museveni ate yasiimye musiime. Byonna mbikuleetedde ogenda kubeera nga obifuna olw'okuba mbu ono omulimu gwakoze okukutulakutulamu n'okumenyamenya National Unity Platform tayinza kubeera nga akwatibwako. Era y'ensonga ne ba commissioners abaana wabalabye eggulo abasatu abanne bwe bali ku bubbi babaddeyo eri eggulo e Masaka. Era ekyasinze okubeera nga mukwano gwange kireeta essubi mu bannayuganda. Parliament erimu abaka basoba mu 5 ba 5 mu bameka, kwabaddeko ababaka 13 bokka ku mukolo gwa Mpuuga. Lwaki abalala tebagenze? Byonna ogenda kubeera nga obifuna nnaku lwaliro. Ssaabasajja Kabaka mukwano gwange ampuliriza ebigambo si birungi. Ebigambo ebyasembayo ono ng'asiibula Obuganda n'ayogera ebigambo ebinene, kati ogenda kubeera nga byonna obitegeera. Nze Eke Master natudde emabega w'omuzindalo nkugambye nti endagaano z'ekyama tebaazikolera mu State House Ntebe zino eky'omukisa omulungi ate baazikolera Nakasero. Oli yazifuna atya? Gwe tuula obitegeere. Nakasero gye zaatuula ne zikolebwa wakati wa Mwami Museveni ne Mayiga. Okukola ki? Byava dda mabega nga tukyagenda mu maaso n'okusonda ettaffaali. Kakati ekintu kino we kyatandikira Mayiga abiyingiramu atya? Ogenda kubeera nga obifuna. Kakati mukwano gwange olwaliro entandika gye ngenda okutandikamu yanjawulo nnyo. Katusooke tusabeko kubanga ffenna tulina okubeera nga twagalana. Omugenzi eyali akulira abasajja Abakatuliki n'abakazi Cyprian Kizito Lwanga ebigambo byatuwadde mbiwulidde. Kakati nno sigenda kubeera nga nnanda goba neetoola, kansooke nkuzze mu mukulu ono katono nnyo bwe tumuvaamu tusimbule owulire ebigambo. Nkugambye okulonda Maneya ne Emye, omusajja Mpuuga ebyokumusiba Maneya ne Emye, ebya Ssaabasajja Kabaka byongera okubeera nga biddugala buli lukya. Endagaano ezaakolebwa byonna mbireese. Keni Lukyamuzi ono naye y'omu kubaweebwa ekyoja mu miro. Kakati n'ebintu biwanvuye yakiweebwa akyalina mu Parliament. Byava kuki? Ani yakimuwa? Byali byaddi? Baamuwaamu ki? Ogenda bifuna. Lwaki byazze? Eggulo yabadde Masaka n'abaka ebigambo byayogedde. Kakati bwino we naye azuuse. Kantandike bwe nti video soko ogimpeere ekigalo mukwano gwange ampuliriza. Nze Eke Master nataddeko Galubindi tutolontoke. WhatsApp number gy'olaba eyo ya Eke TV Management. Ayagala okulangira business wenna ennamba eyo yisaako obubaka bwo, tujja kubeera nga tukwatagana tukubulire byetagisa tukubire akalango
ensi ekategeere tusimbudde. Okwagala naffe nakyo ekitugatta tekirabo Katonda kyawafa abantu. Okwagala naffe nakyo ekitugatta tekiraga nti Katonda akola mu ffe. Okwagala naffe nakyo ekitugatta tekirabo Katonda kyawafa abantu. Okwagala naffe nakyo ekitugatta tekiraga nti Katonda akola mu ffe. Byemubadde mulinzi obwedda nzuno nazina byonsaba muterere mbibawe. Byemubadde mulinzi obwedda nzuno nazina byonsaba muterere mbibawe. Ye muli mutya mwe batayi muje bale emirimu egyo egibatawanya bassebo. Omulimu gwenneewo okukola ogw'okubatuusaako buli kyendabiza ku munye. Ow'omukisa omubi gw'okimanyi n'ettooki emokya nsaba twongezeemu kugiya. Bannayuganda bannange people power ebintu byakyuse ku luno. Efuula abatali bateeketeeke ne bakuulira abateeketeeke gye bali. Obuyinza bujja ku bakungu bafuutu soja ne bakuulira kasoja. Non-violence protects ekyusa obufuzi wadde tetukutte emmundu. March first movement mu 2010 bagijjako mu kibuga Solo. Non-violence protects yakyusa obufuzi bw'amatwale Japan ng'ekaaye. Bahati Mahagani beekyanga mu 2003 olw'ebbeeyi y'ogw'omunnyu. Civil revolution bayimba 19 Russia ne bagijja mu bufuzi. Non-violence protects ekyusa obufuzi wadde tetukutte emmundu. Okwagala naffe nakyo ekitugatta tekirabo Katonda kyawafa abantu. Okwagala naffe nakyo ekitugatta tekiraga nti Katonda akola mu ffe. Okwagala naffe nakyo ekitugatta tekirabo Katonda kyawafa abantu. Okwagala naffe nakyo ekitugatta tekiraga nti Katonda akola mu ffe. Okwataganira wamu kiyandiyamba ensi Uganda okubeera ng'etuuka ku biruubirirwa byayo ne bannayuganda okubeera nga tukyusa obulamu bwaffe naddala mmwe abanyigirizibwa ampuliriza. Kaakati nno abasajja n'abakazi abaavangayo Ssaabasajja Kabaka ne babeera nga bamusuuta nga bamuwaana w'oligwa wendigwa wetuligwa w'oligwa. Kaakati essaawa zino nga bangi bazingidde emikira mu magulu tebalabikako ne beeyawa obukulu bassa Misa Kisemakula simanyi Palaso simanyi Mathias Walukagga Mulumba bonna tekuli muntu n'omu yavuddeyo mu lwatu kulaga nti abanja Ssaabasajja Kabaka. Abasajja ba Fred Ssebata bano bonna yabawa ebitiibwa n'abalala bangi. Kakati ekyebuuzibwa bano bonna be bandibadde abasaale kubanga Ssaabasajja Kabaka yabalondamu ne batulaga nti bamwagala nnyo nti era basiimye. Naye bwe twogera essaawa zino tekuli n'omu yavuddeyo kuba luyimba lutambule mu nsi muno nga lulaga nti nno butali bumativu mu kubanja Ssaabasajja Kabaka. Kyannaku nnyo kyewuunyisa mukwano gwange ampuliriza. Era kakati wano abasajja we batandikidde okubeera nga bakola kampeyini ku bantu bano abaasiimibwa Ssaabasajja Kabaka ne babayisaamu eggaali enkambwe ennyo era nga Misa Kisimanyi Ssemakula ebigambo tebimwononekedde olunaku olwaleero era nga n'omusajja meddo nga Sam Mathias Walukagga Mulumba naye ebigambo bwe bimu bimaze okubeera nga bimwononekera. Misa Kisemakula ajjukira nti yono omu ku basembyeyo okubeera nga asiimibwa ate nga ne Palaso naye bamutuuma omusiime owa Ssaabasajja Kabaka. Kakati bano abasajja bamaze okubeera nga balumbibwa ne bayisibwamu eggaali enkambwe ennyo. Misa Kisemakula yadda mu kuzannya bina Uganda bino byonna mukwano gwange ampuliriza tabifaanako. Bano bali ku diversion kakati gwe mulimu omukulu gwe bakola naye ng'ekya Ssaabasajja Kabaka bakivaako. Kakati ffe abamanyi nti tusigala tuli baana bannayuganda wadde Ssaabasajja Kabaka tatuwandangako ddusu tatusiimangako tatuwanga kitiibwa nga bw'owulira bana bagaa nti Ssaabasajja Kabaka yampa ekitiibwa tebavangayo okubeera nga bamubanja yadde okubeera nga beebuuza ku Ssaabasajja bali eyo bayisawo bintu byabwe n'okubeera nga beeyagaliza boka. Kakati njagala mukwano gwange ampuliriza tukwatagane gwe fembi olye Misa Kisemakula kyaguddeko ate nga tali yekka ali ne Sam Mathias Walukagga Mulumba omusajja wa National Unity Platform ono nga akkiriza mu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naye nga bamugamba wadde okkiriza mu nkyukakyuka lwaki ebyakabaka wasirika kiki obuzibu bwavaawa. Katukwatagane tukkirireyo ate osobola okubeera nga obitegeera. Ebyampuuga biwedde Katikkiro ssebo tukomyewo Mayiga tukomyewo ebyo tebigenda kuggwa paka nga Kabaka alabiddwako. Yamwe abayimbi abeeyimbyanga ebyo ebyekisiru alikabya amaziga ndi mukabya musayi ne mweyalayala wansi ne mukuuta obulevu ku ttaka. Kati Kabaka ali wanga temubiyimba. Misa kiti mulabika Walukagga Basani Nduga be bakyayimba yaawo ku nnyimba. Misa kimusirise mukwesa emikira emabega Misa ki ne bakuwa certificate yonna n'ogiwanika mu bbanga Kabaka nsiimi. Bukyanga Kabaka
tetumulabako temuyina wadde amaloboozi gammwe amanene agatusingako temwogera fe abataakuutanga bulevu ku ttaka ffe twogera era alikabya amaziga ne mukabya mwe bawalukaga temulabika n'ayimba amanya ga Kabaka simanye 7 byonna n'abitunnyonnyola bogus mutuwogganiranga mulundi gwakubiri. Kabaka waffe tetumulaba temuyimba. Kabaka waffe tetumulaba twetagira amaloboozi gammwe nammwe mubeeko ne kyemwogera mulina babbe mukibi mukunya mitwe bagani ate munaye tunayogera ku babbe tunayogera ku bamayiga banagaana okuba obuyimba bwaffe. Akaseera ke tulimu Kabaka kaalimu obudde buno Kabaka kati yeetaaga abantu nga mmwe temulabika ne kambalangire n'emmere mwalyanga emmere wane emmengo mmwe mwali ente za Kabaka okuzimalawo nga mmwe mukwata ebiyiringu ebinene ebiyingula bwe biti ne mubirya. Kabaka batugamba ali Namibia temunyega mmwe mumulaba mmwe abasirise mmwe mumulaba wana mmwe mwegase n'ekamayiga mutufuukire ekizibu mmwe bamummwe bampuugooba. Misaki mwayimbanga simanyiye mwana wa Muteesa mwali kati munyega mwana wa Muteesa talabika osirisa oli ku papa otunda butogo tonta maggwe. Twagala Kabaka mubeeko nammwe mwogere mulinga bagamba nti ffe twogere tukyayibwa ensi tukyawe emmwe mumujja kubeera kirumira mpuyi 2 waddamu n'alabikira ku mikolo obukanzu bw'emireera nga mwenjeera. Mwogere obudde buno twetaaga amaloboozi gammwe nga mwamuwaananga nga gyali ebbanda tetubalaba ssaawa zino musirise kate munaye mwogere BBS telefayini eyammwe ne CBS bagaana okukuba ennyimba zammwe babajjeko kyapa mu ngalo. Mubeeko n'amaloboozi ge mugatta ku bannayuganda. Omuntu atali Muganda n'akwata essimu n'agamba bannaye Kabaka waffe aliwa mwe Misaki simanyi bassa ab'ebitiibwa temunyega mwe bawalukaga musirise. Abayimbi wana bayimbanga ennyimba za Kabaka ne musuuta bannaye olwo mwagala biyiringu bya mmere kati temunyega talabika. Misaki nyongera okutegeeza Kabaka taliiwe ssebo omutwe gwe oguyiye ennyimba ezibanja tegulabika. Dani muguleze ennyimba aziyimbibwa Mijankaaga Muteesa balaba gwe tosobola kufuna yawo obudde n'owandiikayo kayimba gwe walukaga watukula awo noonoonya amannya nsimanye 7 simanye eyo ebimeka kati tosobola kubiyimba kunti lwaki tetulaba ku Kabaka musirise. Muli bakirumira mpuyi 2 mulinze lwanadda wabeerewo omukole emmengo mujjeyo amakanzu mujje mwali lwandugalwa katendi babiryawo bogas mwatutamana mmwe. Akati nno mukwano gwange atambula ne AKTV omukutu gw'omuntu wawansi omukutu gw'enkyukakyuka nakugamba nti ku AKTV tetukola mawulire wabula tukwata amawulire ne tuganoonya mu buli kasonda g'olina okubeera ng'ofuna g'olina okubeera ng'otegeera n'osobola okubeera nga mukwano gwange ebigambo byonna obifuna omulundi gumu nga tubitadde mu waka wa mulundi gumu. Kaakati nno ebigambo nga bikyagenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza nkugambye nti vidiyo nnyingi zenkoze ku mukutu gwaffe wano ezikubira ttooki mu paaliyamenti yaffe naye nga zino ziraga nti abasajja essaawa yonna obuyinza bagenda kubeera nga babutujja mu mikono obw'okulonda pulezidenti. Lwaki bayisaawo kino? Njagala ojjukire baasooka ne bajjawo ekkomo ku bisanja ne tulowooza nti at least kasita waliwo ekkomo ku myaka. Omusajja bwe yaweza emyaka egyo gyennyininyini era yakozesa paaliyamenti yennyininyini n'ajjawo ekkomo ku myaka. Kaakati essaawa zino emyaka amaze okubeera ng'agijjawo kaakati alaba nti bannayuganda essaawa yonna bandyekumamu ogutaaka ne basalawo ne bagaana okubeera nga bamulonda ate nga n'akalulu enziba gy'abadde akabbamu kati bannayuganda bagenze babuuka kizibu ekyokubeera ng'oddamu okubeera nga obba akalulu emirundi n'emirundi. Kaakati kyasazeewo okubeera ng'akola kwe kuddira ababaka ba paaliyamenti bayise ekiteeso nga bo be balina okulonda pulezidenti. Ebintu bino bikola mu ggwanga erya Togo baabiyisa ebintu bino ndowooza mpuliriza ne South Africa eyo birabika bye biriyo. Kaakati mu mbeera eno essaawa zino bagenda kubeera nga babireeta wano naye njagala omanye nti Uganda y'ensi emu kuzisinga ababaka abangi mu nsi yonna. Eno Uganda esinga ne India ababaka abangi kyokka nga India ekubisa Uganda emirundi egisoba mu 30 obunene naye nkugambye nti ababaka ba paaliyamenti abali wano basinga bali mu ggwanga erya India obungi. Ababaka ba paaliyamenti be tulina wano mu Uganda basinga ab'eggwanga erya Bungereza obungi kyokka nga bw'otunulira ekonomi ey'eggwanga erya Bungereza ekubisa ya Uganda emirundi buta
ebitabalika. Kaakati nno bino byonna bikolebwa okuddisa gwe munnayuganda n'okukyamuukiriza n'okusiba akatambaala basobole okubeera nga bo bakola bye baagala nga gwe munnansi tofunamu. Kati njagala onnegatteko nakugamba nti nze nkwata ebyo by'olina okubeera ng'owulira n'obeera nga mukwano gwange obitegeera, oba osigala gy'oli, oba ovaayo naawe n'obaako ky'okola, oba ovaayo naawe n'obaako ky'oyogera, ensi n'ebeera nga mukwano gwange emanya nti wadde tewalwana wadde tewayomba naye wayogera ABCD, oba oli abaana n'abazzukulu bali kujjukira. Abatugoberera mwenna mbatumiddeko nnyo. Bannaluweero mwebale, tugoberera mwebale nnyo, mwebale ddala. Eggwanga Uganda lyayiika omusaayi naye ng'okusinga Luweero mwe mwasinga okuyiika omusaayi naye nga temwafunamu. Abali e Bulaaya mwebale, tugoberera. Abali e Kenya ne Uganda mwenna mwebale nnyo. Kaakati mukwano gwange wulira ebigambo bino, abasajja bano ba komishona ensimbi zaabwe zandibanga mukwano gwange bazibawa era bajja kuvayo bakugambe nti twazibawa mu mateeka, oba oyagala oba toyagala. Lwaki? Mwami Museveni tagenda kubeera nga bakwatako, kabeere Anitanet Amongo, kabeere Tayebwa, kubanga bano bonna babatega ssente ne bazirya. Kaakati mu kuzirya wano wagenda okuviirayo bagambe njagala muteekewo ekiteeso wali mu paaliyamenti nga babaka ba paaliyamenti be balonda pulezidenti. Bwe mugaana okukiteekayo buli eyalya ku ssente yonna ngenda kumukwata mu musibe. Kaakati abasajja bano engeri gye balya ssente ampuliza kye boolekedde okubeera nga bakola bayiseewo kiri omusajja kyayagala kubanga balya dda ssente. Nkwatagana nange tukirye mu katambi kano ampuliriza owulire ebigambo bino kubanga weetaaga obimanya, oba olina amagezi gonna ogasale nga tekinaba kubeera leeti. Nze ogwange ngumaze bwino mukuleetedde. Yonna corruption saga gye mulaba ya parliament yonna gye mulaba bakutona simanyi na billions meka. Please pay attention, mwegendereze nnyo kina gye kigenda okuggwera kyekiriwa. Nabagambye okujjo nga bakutte Anita Amongi, bakutte Katuntu, bakutte Empuuga, bakutte abalala. Kati Museveni abazanya political cards zayagala mubereko nti kati akutte ba NRM, akutte ba kibiina kye. No, bale bazanya muzannyo. One, bakikozesanga diversion kwe kusookera ddala. Ekyokubiri, alina kyayagala kye mutamanyi. Kankibabuulire. Museveni guno gwonna omuzannyo agumanyi. Tatta kibe nga talina kikere nyandusu. Alina ekintu kyayagala in the return kyekiriwa. Amanyi speaker mubbi amwina mu record, deputy speaker mubbi, kati government wa commissioner of parliament aliko ono Mpuuga ne Mapuuga mubbi. Ba commissioner bonna bali ku parliament abasinga obungi bonna babasabe bavere bonna bayayo anne bano bonna ba semujunganda bali bonna almost parliament bonna bafere. Kati bonna balina ko file. Kati agenda bakozesa atya okumuyamba okuzannya omuzannyo gwe nga bwe mwalina ko file ya corruption. Agenda bakola bwate, agenda kusooka abazannyo omuzannyo gw'okubakwata nga baba bakwate essaawa zino abateeke mu makomera bitambule mawulire mu diverting bwe. One, goloza lwaki Nalongo Sologate yayise parliament naga nti agiyise egenze mu recess egenze kuwumula nti ngenda kuzo mwezi 22 mwezi ogw'omusanvu. One, bw'oba osobola okundeetera kulisobolo olwaliwo n'omuteeka mu Uganda nkuwa ssente oba Kantuntu okumanya waali n'abalala tosobola kumanya we bali. Kati kyagenda okukola kiki? Agenda kumakinga sure gifunda diversion. In the return agenda kukozesa Anita Amongi ne parliament yonna aleete etteeka ey'okukyusa okulonda okuva agenda kuleta bill ye nga gy'obuyinza ku bannayuganda okulonda president abuze mu parliament. Kati parliament yegenda okulonda president. Agenda kuleeta ekiteeso ekyo kiyite mu parliament nga teruwadde akisimbidde olwala ku mmeeza kubanga okuva ku speaker okutuuka ku kirina bonna babbi. Bano bakina Mpuuga bonna balina case to answer. Bonna bagenda gali tewali kyakola kyekyo. Kati mubadde temukitegedde. Mubadde temukitegedde. Yeyo essaawa yonna okuva mu mwezi guno ogw'omukaaga ogenda otandika ogw'omusanvu ogutandika mpaka mu gw'omunaana mpaka n'okuyingirako mu gw'omunaana mu gwa 10 amulinde bagenda kuleeta ekiteeso kubanga akimanyi parliament bonna balina babbi teri agenda muwakanya. Kati ye kyagenda okukozesa aleete etteeka liritebwe zyu ajjeko obuyinza ku bannayuganda bonna obulondo president abuze mu parliament akole byayagala. Mujja kajjayo mbagambe ennaku z'omwezi 2 mulumu ogw'omukaaga 2024 mujja kajjayo. Mukitegedde kyagenda bino gyonna miza sibaakutadde
total nonsense is a game. Era nempuga bajja musa moninga batuke bakiriziga nti kicho yagala nti kati njagala etteka lyange kyusa okulonda Birija mu parliament lyawakana yoke kyekigendererwa kimwe temwakitegedde buli member parliament yenna alikola puti bonna abamanyi n'abalera bali badde bawakanya. To prove you this, George Ssenyonyi yandibadde awakanya Anita Amondi yamuggyako powers takyalina powers n'obukiiko bwonna buli mu parliament Anita Amondi yabutwala. Gwokimanyi nti waliwo abakulembeze ba Nuupu abali ku bukiiko Nuupu bwe yateekako nga Anita Amondi yabagoba ku budget committee. Genda ofune MP yakubuuza akakiiko kaliko budget committee y'eggwanga ya parliament bani abaliko. Anita Amondi yagobako aba Nuupu bonna forcefully kubanga bali basuuziza waliwo batuula ne basuuza Minister of Finance 2 billion bazi basuuza nga bazitadde bazifixinzeemu omwo. Anita Amondi n'anyoka n'abagoba kakiiko. Kati obukiiko bwonna yagobyeko abantu bategeera. Kyovola nti yalwaniridde Joyce Bagabe Manga n'alwanira n'Abedi Bwanika basigale ku bukiiko bwo kubanga babayamba okubeerawo ng'aboludde oluvuganya kumbe bakolagana nabo. Yensonga lwaki yaganda commissioner okuva mu office kubanga commissioner amuyamba okublockinga ebintu bibadde bakola akozesa engalabi. Kati nno ebigenda mu maaso bw'onoobiwulira mukwano gwange mpuliriza byandi kuyungula eziga naddala gwe munnayuganda ayagala ensi yo ayagala enkyukakyuka abasajja tebatudde ogw'okweremeza mu ntebe gwandibanga gukyagendera ddala mu maaso okusinziira ku bigenda mu maaso n'obubonero obugenda mu maaso okubeera nga bweyoleka naddala mu abo abantu betwesiga nti tubalonde bagenda kutukiikirira naye nga bwe baatuuka eyo baasalawo kukiikirira mbuto zaabwe era nga baasala dda eddiiro ne beegatta ate ku musajja anyigiriza bannayuganda nga bwe nakunyonyodde mu ntandikwa ampuliriza nti abasajja bano bamasayasi mpuuga ne bakomissioners abalala bandibanga tebagenda kukwatibwako kubanga okusinziira ku meeting ey'ekyama eyakoleddwa aba NRM bavuddeyo n'ekiteeso kyawamu nga Mwami Museveni abagamba nti yampuuga mbireke mubima amazzi kubanga ono omulimu gwatukoledde munene nnyo ogw'okwawulayawulamu ekibiina ekya National Unity Platform. Njagala ojjukire nti abasajja bano bazze bazunga mu bibiina enkya n'eggulu era nga bawulayawulamu bannayuganda okubeerawo nga batuwuddiisa nga batufudde omupiira batuzanyisa mu kisaawe eddeeno ddeeri tulowooze nti bakola naye nga munnange bye bakola bulijjo bayisawo bintu byabwe. Omusajja ono mpuuga teyeesimbangawo ku kisanja biddiringana bibiri ng'ali mu kibiina kimu bw'era bw'omusanga eno oguddako abeereri era enkola yeeyo yeemu nakati 2026 yamaze dde okubeera ng'alaga nti asaze eddiiro ate abeere ng'oba oliawo anoonya gy'agenda okubeera nga yeesimbira. Kaakati bano banomadis tubamanyi political nomadis okusinziira ku musajja Honorable Tamaguzi bw'atyo bw'abayita basuubuzi ba byamiguzi b'ababufuzi bazunga eno badde eri batembeya byabufuzi byabwe. Kaakati nno tebalina mulamwa mutuufu gwe nnyininyini oba magulu ge nnyininyini kwe bayimiridde nti ekibiina kino kye twagala kigende mu buyinza tukibeeremu okuva ku M paka ku Z. Bali abo basajja batubazunga buzunzi bo beekolera ssente n'okubuzaabuza bannayuganda era bannayuganda mwenna mwebale nnyo ddala ab'e Masaka abaaganye okubeera nga mugenda ku mukolo gwa mpuuga n'agwebererako yekka n'abantu ab'olubatu era nga bwe twalabye olunaku olw'eggulu. Kati njagala oli ebyavudde mu meeting n'ensisinkano ey'ekyama ampuliriza okusinziira ku gurupu emu eya WhatsApp. Omusajja ono gy'alimu agamba nti waliwo omu ku bammemba ate abagenda eri abalingizaayo eri abakikuye mu gurupu ndowooza mbutamanya nti Mwami Museveni yakakasiza naga nti mpuuga atukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo okumenyamenya Nuupu kubanga mwenna mukimanyi nti Mwami Museveni tewali kibiina kya byabufuzi kyali kimulumiza mutwe n'okubeera nga kimukalubirira nga National Unity Platform ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera ng'ono bamutuuza obufoofofo. Kaakati nno era balabye nga biganye kwe kukozesa bano bampuuga era nga missoni yabwe bwe yali mu kusooka naye bampuuga nabo baalemwa kakati basazeewo kunama bukunami era ng'ensi bwe batwala nga bwe mbalaba. Kankutwale mu katambi kano nako kawulire tukajjewo nkutwale mu bbaluwa enkambwe eyateekebwako emikono wakati wa Charles Peter Mayiga ampuliriza n'omusajja General Museveni mu State House ey'e Nakasero. Eno nga yali yaki nga Mayiga atundayo Ssaabasajja Kabaka. Mpuuga tebagenda mmuteekako anyway ku bitaano ebyo tibalina bajja mmuteeka kuba nalabye nina group gye ndimu bapostinze mu cabinet be bamitinga ku Monday ne bagamba president era abampuuga aba commissioner n'abagamba mugende mpola mbu mbu yabagamba mugende mpola mu mpuuga alina kyatukoledde mu kye mutalaba
President yagamba embo nabirayo mu group emu gyendimu ey'ebyobufuzi nti yabagambye empuuga yatukutuliddemu ekibiina ye Museveni gye yakibalidde kati ye Museveni gye yakibalidde nagamba bemumusikinga omucrucifyinga kati achievement yaffe tejja kutuukibwako bali bajja sigala bawanguzi kati kikuleeta ku kiri kyenkugambye nti president baba akyali happy bwatyo. If that is the case, there are chances that he can use these invisible people. Abantu babasika kadi eno webati. Ye babaga nti mukole kino nazanya ne bazanya wano. Ne bajja ne bateeka sente mu mpunga ne tiimu ye yonna ne bigirwa eri mu Eastern Revolutionary Party. Kati osobolokera ku machanga mpunga ne tiimu ye yonna bakomyewo mu parliament. Nga webali. Ate era ne bamukwata oba commissioner ne babumuddiza. Buyo NRM ekola all inclusive. Kale tubawaddeyo n'empuga tumuwadde kuba commissioner ne bamusimba kuba ne speaker naye yali wa opposition netayebwa kati saawa eno waaki. So the lines have been drawn. That is how bad things are. Kakati nno ebigambo nga bikyagenda mu maaso okulanda n'okukwata wansi ne waggulu mukwano gwange atambula ne AKTV webale nnyo balidera video ntewerabira kubeera nga ojuwa ekigalo kubanga buli lwojuwa ekigalo information oba ogisindikidde abantu bonna okwetolola ensi yonna. Enamba gy'olaba ya WhatsApp ya AKTV management ogikoonako bwe yagatukulangire business oba olina oluyimba olwa struggle oba olina oluyimba olubanja kabaka byonna byonna tujja kubeera nga tubikola. Kaakati nakunyonyodde mu ntandikwa ne kugamba nti waliwo comrade waliwo omusajja ampuliriza ontatera kubeera nga ayogera wabula aleese bwino naawe ogenda kutya ensi eno nti ebya Ssaabasajja Kabaka byalimu essaawa zino amaziga gakaaba obulumi bwalimu obujiji bwalimu n'obuwambe bwonna bwalimu mukwano gwange oba oliawo n'obulwadde obumuluma essaawa zino ebintu bino byonna byali mu pulaani byapangibwa dda kuva mabega nga Mayiga yakabeera nga akwasibwa ddamula. Kaakati nno njagala mukwano gwange ampuliriza owulire ebigambo bino kubanga nga bwe nkunyonyola nti nze nkwata ebintu bino n'embikuŋŋaanya oba oliawo n'embikuteera wano n'osobola okubeera nga information okuva mu bantu ab'enjawulo ogitegeera. Kyokka ng'omusajja ono ayongere n'akuba ne tooki ku mpuuga wabula omusajja ono aludde mu politics ayongere n'akuba tooki ku mpuuga era ng'ono naye akakasizza nti mpuuga ono ne Mayiga bantu be bamu bennyini kossa Sseggona ono agamba nti aludde mu byobufuzi naye ng'abantu bano azze abagoberera era ekyettaffaali lwaki lyayimirira byonna ogenda kubeera ng'obitegeera kubanga jjukira nti Mayiga asooka n'akuŋŋaanya ettaffaali bwe yamala okubeera ng'akuŋŋaanya ettaffaali n'atalaga Uganda yonna n'okugifuluma ebweru waayo. Kaakati awo ate we baamuyimiririza ng'ani yamuyimiriza yali gavumenti. Lwaki gavumenti yayimiriza omusajja ono Charles Peter Mayiga okuŋŋaanya ettaffaali era oluvannyuma lw'okubeera nga baamuyimiriza kiki ekyaliwo era ekyo ekyaliwo bwe kyaggwa lwaki yaddamu n'akuŋŋaanya ettaffaali era mu kuddamu okuŋŋaanya ettaffaali kiki ekyatuukibwako bukwakkulizo ki obwaweebwa omusajja ono. Kaakati nno njagala oneegatteko ebyampuuga omusajja ono byonna bitemyetemye n'abiteeka ku mmeeza naga nti mpuuga ogenda kubeera ng'obiwulira kyokka ne Mayiga era bye bimu abitemyetemye n'abisa ku mmeeza okuva gye byava n'endagaano ezaakolebwa nga Mayiga ono yazikola. Kaakati nno obadde tobimanyi era ye musajja y'omu aleese ebya Ken Lucyamuzi the man eyakiikiriranga abantu b'Erubaga South. Lwaki? Kubanga bena mujjukira nti Lucyamuzi ono baamugambako alage ebyobugagga bye n'atuuka okubeera nga agaana okubiraga era ono yagobwako ne mu parliament okumala ekisanja kiramba nga bamuvuna n'obutalaga bya bugagga bwe era ono yateekayo muwala we ye yayitamu ne yeesimbawo n'abeera nga awangula. Lwaki bino byonna byaliwo? Tutambudde ffenna mukwano gwange ampuliriza. Kaakati nno nneegattaako tugende omusajja ono owulirize ensonga zino bwe tuzivaamu ebigambo bikyajja ku AKTV gotofaayo. Nedda muleke kulimba abantu. Leka kulimba abantu. Mathias Mpuuga leka kulimba abantu. Teri akuttidde erinnya. Akuttidde erinnya ge magezi go gwe golowooza nti mangi ate nga matono era nga mafu. Ojja gendo kitegeera nti omuntu asekaliyayo mu byobufuzi ye Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'obudde buyise. Leka kukwekwasa abantu, leka kwebuzaabuza na kwesiriwaza. Ekyamazima omusango wagukola n'ogukkiriza ne bakuwa options ezigenda okuuma ekitiibwa kyo n'ogenda mu bagezigezi bo ne bakugamba tokola bwoti onfuna bulungi. Kakati atojja wekwasa omuntu mbate simanyi biki kamba buulire mmwe mwajja n'eggolo yammwe yakwagala kutemula Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gwe munna Uganda wenna
njagala otegeera ebintu bino. Robert Kyagulanyi Ssentamu atyo byogera naye ffe abatatya tugenda kubyogera. Katikkiro Charles Peter Mayiga n'oyo n'ab'Emmengo n'oyo gwe mulaba Mathias Mpuga eyekaza ku ssaawa eno, ekigendererwa kyabwe kyali kyakutta Robert Kyagulanyi Ssentamu mpaka olukwe bwe lwalugwamu, mpaka olukwe bwe lwagwibwamu, kati bavaayo kwekaza. Mwami Peter Mayiga yasooka okulwanyisa Robert Ssentamu ng'ayagala omutwalako ettaka ly'e Busaabala, akasajja ne kamulemerera. Gundi Charles Peter Mayiga alina endagaano ne gavumenti ya Uganda. Mujjukira bwe yali akuŋŋaanya ettaffaali, gavumenti ya Museveni yasooka n'emuyimiriza ne bamutwala mu State House e Nakasero ne bakola endagaano ABCD, kubanga Charles Peter Mayiga yali afuuse w'amaanyi ng'agenda Bunyoro ng'alagawa ng'abantu bamukkiririzaamu. President Museveni n'amutya n'amuleeta ne bakola endagaano okusobola okuddamu amukkiriza okusoloza ettaffaali. Ekyo buli omu akimanyi. Bwe bamala okuddamu endagaano gye baakola, baamugamba okuddamu okumuwulira mu by'obufuzi ng'asoose kuva ku bwakatikkiro emyaka 5 nga yava ku bwakatikkiro. Endagaano gye yakola ne gavumenti. Kati ekibatawaanya ku ssaawa eno nti ekirooto kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiyimiriramu. Kyova olaba bonna basazeewo okwekuŋŋaanya mu ka-association kamu ak'ababbi. Abo abasajja be batubonyaabonya. Kati olwaleero oyo simanyi Mathias Mpuga awoza simanyi erinnya lyange, simanyi bali onoonye, simanyi bakoze batya. Busiru bwo bwe bukuleetedde okwonoona erinnya. Bannange mu nsonyiwe si kya buvunaanyizibwa omuntu okumuyita omusiru. Naye wallahi waliwo ekintu wekyetaagisa ng'owulira obulumi bukuluma, ng'owulira ekintu kikudugudda, ng'olaba omuntu akola ekintu eky'obugwagwa ng'ate yennyini yakyereetedde akisiba ku muntu omulala. Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera bukulembezi kibiina. Olukiiko lwatuula ye ng'akulembera ekibiina n'atuwa amawulire nti olukiiko lusazeewo bwe ruti. Mwesibye ku muntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki mumwesibako? Lwaki mwesiba ku musajja? Kubanga ekigendererwa kyammwe eky'omuwa obutwa mumutte kifudde, kikyagaanye. Robert Kyagulanyi Ssentamu mumweweredde okuva ebbanga, okuva lwe yajja mu by'obufuzi. Mwagala kumutta naye kibalemye, kati mwagala kuddayo mu bantu mwerimbe. Nze kambabuulire mwerimba, ate ffe twabamanya dda nnyo. Ndabyo ono simanyi John Kenny Lukyamuzi yeewoganya mbwe simanyi mwakola bwe muti, simanyi omuntu mukoze muti ate mumubikako ettaka. John Kenny Lukyamuzi bano be baludde mu by'obufuzi bya Uganda nga babbi nga batusumbuwa. John Kenny Lukyamuzi yali environmentalist nga mulwanyizi wa ddembe lya environment. Lukyamuzi Sudiru yakuzimbira ekizimbe kya fulo 3 e Bunnamwaya ng'ayiwa ettaka mu nnyanja. Bwe bakuwa ekizimbe ekyo, gavumenti n'ereeta akakwakkulizo ng'eyagala buli MP alangirire ebyobugagga bye. Baali bagala kusuula mu katego balabe oba tolangirira ekizimbe ekyo oba onookirangirira. John Kenny Lukyamuzi n'ogaana okulangirira ebyobugagga bwo, kyekyakugobya mu paalamenti. Naye ng'enguzi ey'okuyiwa ettaka mukundi mu nnyanja wafuna kizimbe. Baali bagenda kuwa kashimane n'omugaana ng'olaba bajja mukwatira ku akawunti bakusibeko ekyobuli bw'enguzi ne bakuzimbiramu ekizimbe. Oba oyagala kuwakana jangu obiwakanye. Kyova olaba bakugoba mu paliamenti n'oleeta muwalawo Susan Nampijja Lukyamuzi gagenda okufuluma ng'ate girlfriend wa Muhoozi. Oyo ye John Kenny Lukyamuzi. Toyina mulimu gwonna gwe wali okoledde bantu ba constituency eyo okujjako okwogera oludikya. Abantu ne bakuba enduulu nga balowooza oli nabo. Muleme kutusumbuwa nammwe. Bano bonna be mukuŋŋaanyiza bafeeri ababyabufuzi. Bano bonna simanyi abanadini be mukuŋŋaanyiza bo baagala Museveni abawe emmotoka. Naye kambabuulire bannayuganda musanze tutunula. Ebyo mwabikolanga luli, akakavuyo mwakakolanga luli. Mulemeddwa okwekwasaganya munoonye bannange wawe tuwabidde. Waavudde obuzibu mukwasaganye ensonga mulabe nga mwezazza mwongerako ebikako ttaka. Mwe temulabanga amagezi gammwe mangi nnyo n'okukira ate ag'ensowera. John Kenny Lukyamuzi
bonna nga bw'obalabye bonna babbi nga bw'obalabye bonna babbi bonna nga bw'obalabye ku lulayini naye ng'ekizibu kyabwe kiri eki oyo Katikkiro Charles Peter Mayiga kyova olaba yagamba mbu agenda kujja mu byobufuzi direct atulwanyise ekintu kyava dda mabega ono Robert Kyagulanyi Ssentamu yabalinyira bulinyizi mu ddiiru yaabwe oyo abadde amanyimbu yagenda okuba main opposition wa Uganda ng'avudde ku bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga kyabadde alowooza kakati gwe Munnayuganda tobuzaabuzibwa yongera okuzuukuka fe tugenda kwongera bakubira ttooki mutegeere abantu bano kubanga ffe abamu ebyobufuzi twabitandika tuli baana ne tutandika okujja nga tubagoberera kati bino bikomawo obukomi ne tubiraba ne tugamba bano abasajja kyali bwekiti bano abasajja kyali bwekiti abasajja Abaganda abaali abagezigezi abamanya nti nno omuntu bw'onooyingira mu byobufuzi ng'okyali Mmengo kijja kuleeta okutta ddana erinnya lyo bo bajjebbi Walusimbi bo nga tebaabiyingira amagezi gammwe amatono gabaleetedde okubeera nga mwetattana mwekka kaakati mwekwasa abalala mwekwasa abalala. The issue is bakukwatira mu corruption. Yes, nekitegerekeka omuntu omugezi era ategeera ate tolina kulwana bulwanyi kati nga bwe mulangiridde kubanga okirangiridde lwatu nti luli obadde osirika naye bw'osirika tolina kyofunyemu kati ozze direct naffe katukujje direct tugenda kufuna bwino w'ompuuga okuva we wazaalibwa kasoli kigwe wabba bikajjo kibye walya ebyabandi bakazi baana bakibe wafunisa embuto buli kimu naffe tugenda kukikunoonyerezako tukireete tukyanje mu bbanga kati tit for tat tugenda kulwanagana naawe direct mpaka te togenda tusobola mpuga togenda tusobola olowooza gavumenti ya Mwami Museveni oba Anita Amongo oyo akuwaga n'okuwa obusente obwo bwe mujja mubbirira olowooza agenda kuzibba mpaka ddi nga ndaba Mwami Museveni naye anoonya bunoonya wakwatira Anita Amongo mu sikando amwejjeko agenda kumwejjako nkulayirira Anita Amongo Museveni agenda mwejjako kana amwejjako bwati bwe pa ogenda kutuwulira obusente ogenda bujjawa buno obusomero bw'olina olowooza okuŋŋaanyamu sente mmeka kankubuulire Bobi Wine aliwo ku lwaffe bantu banaku kubanga yatutegeera gwe bw'oba owulira ng'osobola bali babbi banno mukole ekibiina kyammwe ekya National Robbers Association oba National Robbers bikoze bitya mwegattire omwo mukole ebyobufuzi byammwe ebyekifere mukole ebyobufuzi byammwe ebyekiyaaye ensi yonna Uganda yonna nejjula abafere Buganda yonna nejjula abafere tolabayo Munyankola alwana tolabayo Mukyoli alwana tolabayo Mulugwala alwana naye abalwana bemmwe abavudde Mmengo obuzibu bwammwe mwe mubusanzeewa Nazzikuno nga taata bw'akuza omwana mu luggya omwana n'atandika okuddukanya emirimu gye agimuteera taata n'awummula n'agamba omwana katandise okukola bino kammute akole emirimu kyakola kumulaga bantu nti ono oli nga luli we bakuwa ebitiibwa byonna ng'obadde togamba nti bakutyoboola bakuwadde buli kitiibwa kyonna ekiri ku ludda oluvuganya kyonna bakikuwadde mutuuse n'okulemera mu bifo nammwe mujja mwesiriwaza mweyogeza mbosimanyi banwanyisa mwajja n'ekigendererwa kyammwe ekyensi yonna ekimanyi era temwezibiikiriza ffe twamala dde bategeera tewali kye mugenda kola kisukkaawo tuli butoola bwe tuti ne Bobi Wine bwe tuti kaakati nno munnange gwe agoberera AKTV ebigambo omaze okubeera nga obiwulira ebigambo byonna bitiisa ebigambo byewuunyisa ebigambo bya nnaku nnyo mukwano gwange mpuliriza naye nga tulina okubeera nga tumanya nti kaakati tuliwo ku lwaffe era ne Ssaabasajja essaawa zino ke kaseera kasinga okubeera nga atwetaagiramu oba oliawo buli muntu asitula eddoboozi lye akole kyasobola bannayuganda abali mu mawanga ag'enjawulo mwebale nnyo mwebali ddala abagezaako n'okubeera nga mukwano gwange mugenda ku zi embassies ne mwekalakaasa okulaga obutali bumativu erwa Ssaabasajja Kabaka mukwano gwange mpuliriza kakati bannayuganda bangi nnyo nga bwe nkunyonyodde abandi badde basitula amaloboozi gaabwe okugeza ng'abayimbi kababeera abayimbi abayimba engoma eŋŋando b'ennyimba ez'ekinnansi
bangi bafuuka kyesirikidde kubanga mukwano gwange mpuliriza essaawa zino twandibadde tulaba abasajja abaganda abasajja abayimbi bannakinku kati nga basusiza amaloboozi gaabwe nga boolaba omusajja amayiddwa nga Hassan Ndugga n'abayimbi abalala mwebale nnyo mwenna abagezezaako okubanja kabaka nga muyita mu music naye abafuuse bakyesirikidde mwe kennyini mwe mulidde mu Ssaabasajja olukwe mukwano gwange mpuliriza singa buli we mulaga enjiri etabava ku mumwa yakubanja kabaka kubanja omuterega Ssaabataka kubanga ffenna kitukwatako obeera tozizza musango okubeera ng'oyogeddeko oba tolina gw'ovumye obeera okozesezza mukwano gwange mu mwago okulaga obutali bumativu okubanja Ssaabasajja kakati n'ebigambo biwulidde omusajja akubulidde obuvo n'obuddo endagaano ezaasayiningibwa kyokka nga ate mukwano gwange mpuliriza ebintu bikyagenda mu maaso omusajja ono atandise n'okubeera nga yeekweka bannayuganda era kakati emikolo egimu atandise okubeera nga agidojinga okusinziira nga bwe mwalabye nti yali omusaale ennyo okubeera nga alina okugenda e Masaka okusabira Mpuuga ono ku mukolo gwe ogwabaddewo naye yatuuse ne yeepena n'agamba nti nedda sisobola kubeera nga ngenda mu bantu okusinziira ku bigenda mu maaso era ne Mpuuga mwamulidde ng'agamba nti Katikkiro nkumanya oli ku puresha y'amaanyi nnyo kitegeeza nti mwongeza akaliro abasajja bano lwakwesirisa akaliro bakawulira kaakati nno batuuse n'okubeera nga tebakyasobola kubeera nga bavaayo bagende mu lwatu mu bantu okubeera nga boogerako eri abantu kubanga bakimanyi buli banaavangayo emi ne bajjayo emitwe gyabwe abantu bagenda kubeera nga babanja kabaka aliwa so nga ate bano ampuliriza oluusi ekigendererwa kyabwe si kyakubeera nga batulaga Ssaabasajja kabaka kaakati abasajja bano basalawo okubeera nga beekweka wabula kankusseeko ew'omusajja ono amanyiddwa nga Triple omusajja ono amanyiddwa nga Triple aleese obwino aleese message egamba nti we need freedom enough is enough in our country Uganda katukome oluvaayo nfundikire ekigudde ku Mpuuga ojja kitegeera nti abasajja tebatudde n'abakazi abaana batabuse Mpuuga naye yandifuuka nga Mayiga natandika okubeera nga yeekweka simanyi obanze naawe bamafiya abakambwe nati batuswamye rookesalo balange enkoke y'omutamiivu abavubuka abatabakadde ffenna tebataliza zigiwa n'abalala abangi babatuttako amazika n'emiranga n'ebiwoobe byatutayiza abatutta mu dderi Katonda mwenna mwenenye kati yalazitukuba ne twetamwa geno n'abatutta batuyiganya bakabulaza ne basisters battibwa nga there is no any report mu kuttibwa amagye ne poliisi ne rodiyo mweddeko kibokoze mutukuba kiki kye twabakola oba temutwagalamu mu nsi mutubuulire tukibalekere ne jjajja wammwe boosiko We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. Mutiyambe temututta mikwano oba waliwo tetwakola bambi mutuyambe mutubuulire mutuyambe temututta batata oba waliwo tetwakola bambi mutuyambe mutubuulire tusabire ne kwa Ivani Katongole eyasibwa ku misango gy'ataakola n'abamufaananako bangi bambi baasibwa nga there is no evidence naye baasibwa batusibako emisango gye baakola nga wadde tetulina nakye twakola bagira muleya ne batunywa baba n'engala ne batulesa amabujje gaffe ne galaajana fe abantu bawansi ne bwe tulaajana ffe tetulina akasaasira olaba balina obukumi nabo battibwa ffe katusabe Katonda yabaatusaasira. We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. Mutiyambe temututta mikwano oba waliwo tetwakola bambi mutuyambe mutubuulire mutuyambe temututta batata oba waliwo tetwakola bambi mutuyambe mutubuulire. We need freedom, we need peace. We need freedom, we need peace. Why else? Masaka baby Jambia ne betala abafu
bafumite bitimu wakisone nansana bafadha bamasheki nsaba mutubuliro benkomerere tuse bambi mutubulire bamulya buto ku byalo bangi betala kaserini kange kalabya katanda yaula babulimba na buswiti ne bukwirana nsaba balayibwa bakikola bwe bateddeko. We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. Mutiyambe temututa mikwano oba waliwo tetwakola bambi mutuyambe mutubulire. Mutuyambe temututa batata oba waliwo tetwakola bambi mutuyambe mutubulire. Okujjako oyo atalaba bigenda maaso nga si Munnayuganda. Naye obanga oli Munnayuganda ebigenda maaso bw'obanga obiraba tosobola buteeraliikirira, tosobola butayungula ziga, kubanga eno ensi gye tulina okubeera nga tubeeramu, abali e Bulaaya, abali e Uganda n'abali wonna wonna gye bali koobere ng'ogenda ku mwezi ojja kukomawo Uganda yensi yo waakiri era wooliziikibwa. Kaakati nno kikukakatako ekyokubeera ng'ofaayo n'okumanya ebigenda maaso mu nsi yo. Kaakati mukwano gwange mpuliriza nga wemba nnyonnyodde nti abantu b'e Bulaaya mwebale nnyo okubeera nga mutugoberera, n'abatuwa kaddata mwebale nnyo okubeera nga muteekamu amafuta tutambule ffenna obutazikiza. Nkugambye nti ennamba gy'olaba ku screen ya WhatsApp ya AKTV Management ayagala okukola business ne AKTV koona ku nnamba eyo ku WhatsApp bajja kubeera nga mukwano gwange bakama bange bakukwasaganya. Kaakati ate business yo tutandika okubeera nga tugiisaano ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi, omukutu gw'enkyukakyuka, omukutu gw'omuntu anyigirizibwa. Kaakati nze Eke Master mbadde mabega wa Muzindalo okubeera nga nkubira tooki n'okutolontosa mu nsonga eno obeere nga mukwano gwange ogitegeera. Kaakati nno wano wentuuza sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo, wabula ngenda kubeera nga mukwano gwange nkulekeramu obubaka buno, era obubaka buno babuweereza Masayasi Mpuuga. Ono mukwano gwange sente bagamba nti zikomyewo, sente bamugamba ojja kuzisesema kubanga mwalebe mwenna eggulo ng'abantu bonna bye yeesunze ku mukolo bamwesulubabbye, bamwesambye mwesulubabba nga Nnasu bwe yeesulubabba Engalabi. Mayiga yadduseeyo, akulira eddiini teyagenzeeyo, Anita Mbongo teyagenzeeyo, Deputy Speaker teyagenzeeyo, n'ababaka bonna bali ku lwa opposition wadde ono abadde atulaga nti bamukiririzaamu nnyo. Nkugambye tebagenzeeyo, wabaddeyo ababaka nga 6 bokka aba Nuupu. Kakati ababaka 7 be babadde ab'ebibiina biri ebirala ebisigadde oba oliawo aba NRM, era nga bebakkiriza musajja ono kubanga munnaabwe wa NRM munnaabwe akajozi kambeera munda lwakuba tayagala kalaga Bannayuganda. Ssaabasajja Kabaka wange aleetwongera okubeera nga tumubanja. Ampuliriza tukwatagane mu wakaffe anaddako. I sign out for now. Bye bye. Gwe Mpuuga tosobola kulwanisa Bobi Wine gwe. Malala ge gaali gakusumbuwa. Oyo Bobi Wine asobola okusanga ne Masaka nakubirawo. Oyo Bobi Wine muveeko. Olwo lugezigezi lutuuze wansi. Mpuuga toyina gw'otegeerera mu byabufuzi toyina. Ate era toyina ggwanga ly'ogenda kuzimba. Obadde mu palamenti emyaka 15 ogenda mu myaka 2 toyina by'ozimbye. Lugezigezi lwe lubasumbuwa. Gwe ne Sseggona. Oyo politics w'emmengo yabalemeramu. Generation Mpuuga yakyuka. Tukoye eby'okutubuzaabuza. Mpuuga mulidde nnyo ssente mulimba. Kuluno Mpuuga ojja kuzizza. Bukyanga lubanga lwa mmindi ojja kuzizza. Ne mutukubaganya. Museveni agenda yali agenzedde. Gwe Mpuuga oyinza okuggyako Museveni gwe kuntegeerayo. Mpuuga ngaddi we wamuggyako. Olaba ne Katikkiro tagenzeeyo akuddusi. Katikkiro bamubanja Kabaka. Kati ayinza olinnyayo nga naye bamubanja. Katikkiro Mayiga naye bamubanja. Naawe bakubanja. Kati mubeere ku mikolo mwenna be babanja. Muno Katikkiro abataka bamuli bubi. Aba people tired. People tired. Namala okulya sente ne befuula ab'ebitiibwa ne bakanga yensi. Wano teri institution egenda tukanga. Tewali ebya institution byaggwawo. Abantu obuyinza babweza. Tewali wanagenda tusalirawo. Ezo institution sibanyambo ebyo kati byaggwawo ono politics walabadaba. Ensi ebonyebonye nnyo.
n'abaana abeefuula ab'ebitiibwa temwina gye muyamba abantu katogo omukolo Mpuuga okoze gwaki kwebaza ki Katonda kwebaza ki n'ogaba scholarship semeka temugaba ssente muli bakodo Mpuuga singa Mpuuga omukolo ogukoze okugulawo eddwaliro ku ssente ze wabba singa otuguliddeko eddwaliro toyina na ddwaliro lyoguddewo olyawo weefuula ategeera oyogera bisipiiki Mpuuga ku miliyoni 5 zimbako eddwaliro awo nandikuwagidde naye zonna 5 no zitwala nze singa Mpuuga obadde leero oggulawo eddwaliro nti oba ssomero nandigewo nti wayi sajja kyatubba naye kizimbyeko eddwaliro naye gweyagala ssente ozirye bannamasaka oba wa mmere kati balina kye balya n'abantu b'e Masaka nammwe mugyogeddwa nnyo buli alemeddwa ensi Mpuuga ebaali bakuwa obwa leader of opposition nga tewagukola kubeebuuzaako wano ebakuwa obwa leader of opposition nga tewagukola kwebuuza ku bannamasaka baamala kugoba wano wali mu bitiibwa Mpuuga oyagala nnyo ebitiibwa era obadde n'omusirikale nga kuuma kati Mpuuga bakuumeko ki gwe mubbi gwe bakuuma nkulabe olina omusirikale neneewuunya bakuumeko ki Mpuuga ng'ani ayinza okutta Mpuuga baleko okutta Bobi Wine ateeka eggwanga ku bunkenke bategwe naye Mpuuga nze nagamba ojja leeta ssente kwepimaapima nammwe Bobi Wine ali omu mu Uganda era ewabaayo opposition alowooza Bobi Wine atudde ku maanyi g'abantu ffe ebizibu ebituluma abannayuganda si Mpuuga abantu bali bubi obwavu bungi malwaliro temuli ddagala emirimu gyabula bye biruma bannansi